Ambassador wa Russia mu Butuluuki Andrei Karlov attiddwa mu bukambwe bw'akubiddwa amasasi agamuttiddewo. Ono okuttibwa abadde agenze Butuluuki mu kibuga Ankara okwetaba ku mwoleso gw'ebifaananyi era ng'abadde akyayogera omuvubuka n'amusindirira amasasi mu mugongo. Omuvubuka ono ategeerekeseeko erya Mevlut Merit ng'atemera mu gy'obukulu 22 muserikale wa poliisi ya Butuluuki ekkakkanya obujagalalo era nga tekinnazuuka oba alina akakwate ku kabinja k'abatujju konna. Omuvubuka ono bw'abadde agenda okutta omubaka ono asoose kwogera ebigambo nti temwerabira Aleppo, temwerabira Syria mu lulimi Oluwalabu. Okuttibwa kwa Ambassador Andrei Karlov, omukulembeze wa Butuluuki Tayyip Erdogan ategeezezza nga bwe kugendereddwamu okutaataaganya enkolagana ya Russia ne Butuluuki. Russia ekolagana nnyo ne President wa Syria Bashar al-Assad nga ne gye buvuddeko namunkanga zaayo zaayamba ku nnyonyi za Syria okulinnya ku nfeeta abayeekera sabbiiti ewedde mu mambuka g'ekibuga Aleppo. President wa Russia Vladimir Putin n'owa Butuluuki Tayyip Erdogan boogeraganyiza ku lukomo lw'essimu era nga bombi bakkiriziganyizza nti okuttibwa kwa ambassador ono kyakusoomooza kinene nga n'abo abaagala okutta enkolagana yaabwe beerimba. Abakungu okuva mu ggwanga lya Russia baakujja okukola okunoonyereza ku kuttibwa kwa ambassador ono era nga Wetwogerera poliisi ekyebunguludde ekifo kino. Andrei Karlov abadde omubaka wa Russia mu Butuluuki okumala emyaka 3 okuva mu mwaka gwa 2013 era nga waatemuliddwa abadde alina emyaka 65. Enkolagana ya Butuluuki ne Russia ebadde yakaddawo Vladimir Putin bwe yasisinkana Erdogan mu Juni w'omwaka guno n'ebigendererwa eby'enjawulo n'okusingira ddala eky'okumalawo olutalo lw'e Syria.